Council for Literacy Development tukomyewo n'ekitabo kyaffe baddayo mu nsi ensuubize ekitundu ekyomusanvu. Mu mwaka 1933 obudde nate ne bukeerera Abayudaaya abali mu Germany. Nakyemalira Adolf Hitler yali alinnye ku bufuzi mu Germany. Omusajja Adolf Hitler yazaalibwa mu Austria mu mwaka gwa 1889 mu kibuga Braunau. Ng'akuze yayagala afuuke omusiizi w'ebifaananyi naye ne bimulema. Kwe kuyingira amagye ga Germany ku ntandikwa ya ssematalo eyasooka. Okuva mu buto bwe omwoyo gwe gwali gwakyawa dda abantu abagagga abeeyisaawo naddala Abayudaaya, wabula nga gugulumiza nnyo eggwanga ly'Abagirimaani. Mu katabo ke yatuuma Mein Kampf oba olutalo lwange ke yawandiikira mu kkomera ng'asibiddwa oluvannyuma lw'okugezaako okuggyako gavumenti eyaliwo mu Novemba wa 1923, yalaga ng'eggwanga ly'Abagirimaani bwe lyali lyolekedde okugabanwa bannamawanga naddala Abayudaaya era nga bwe lyalina okwerwanako. Hitler y'ensonga lwaki bwe yafuuka omukulembeze mu Germany, demokrasi yenna yamussa ku bbali olwo asobole bulungi okukola ku bantu ab'ekika kino. Mu mwaka gwa 1935 Hitler yatandika okuyisa amateeka agaali amakakali agaali gakugira Abayudaaya abali mu Germany n'okubayigganya ebitagambika. Ekyenkomeredde kye yali abaagaliza kwali kuttibwa bonna baggweewo. Yasookera ku Bayudaaya abaali bakola emirimu egy'ekikugu n'abayigganya. Abaali abalabufu baddukira mu Palestina. Kino kyayongera ku bwetaavu bw'Abayudaaya bwe baalina okwefunira ensi. Kumpi buli Muyudaaya yali akimanyi nti ekiseera kyonna okumuyigganya weekuli. Ekyennaku mwalimu Abayudaaya abamu abaali batayagalira ddala kuva mu Germany kulekerera bugagga bwabwe bwe baali bafunidde mu ggwanga eryo. Mu butuufu Abayudaaya bangi bo Hitler baamutya nnyo era ne bongera okusengukira mu Palestina. Mu mwaka gwa 1933 abakulembeze b'Abawalabu mu Palestina baagenda okulaba nga Abayudaaya basusse okusengukira mu Palestina. Abawalabu abamu beediima bawakanye Abayudaaya abaali beeyongera okusengukira mu Palestina. Abakulembeze mu Bawalabu baayongera okusiikuula obusambattuko, naye okwediima n'obusambattuko ne bigwa butaka kubanga Abawalabu abasinga abaali basuubulagana n'Abayudaaya nga beesigamye nnyo ku Bayudaaya ate n'enkolagana nga nnungi nnyo. Ejje Hagana lyo lyali bulindaala. Ku luno teryali lya kulinda byali byagwawo mu mwaka gwa 1929. Abangereza baalaba ng'ekyokukola kwali kwongera kussaawo obukiiko bubuuliriza na kuteesa. Mu kwagala okuwooyawooyeza ddala emyoyo gy'Abawalabu, Abangereza baakendereza ddala ku muwendo gw'Abayudaaya abaali baagala okusengukira mu Palestina. Kale laba Abayudaaya bwe baasingira okwagala okusengukira mu Palestina, Abangereza oluggi bwe baaluggalirawo. Abayudaaya kye baakola ng'abasenze babakukusa bukukusa okubayingiza mu Palestina. Mufti kino ekyokukukusa bwe kyamugwa mu kutu n'ayimbirira Abangereza baggalewo emyalo gya Palestina gyonna obutakkiriza Muyudaaya yenna kugobako. Era Abangereza kino kye baakola. Haji Amin al-Husseini yatandika okuba ow'omutawaana buli lukedde. Olwo ng'afunyeeyo ne mukwano gwe Kirimaanyi Hitler. Abagirimaani abaali nabo beenoonyeza ebyabwe mu Middle East baali bafunye omukisa munene nnyo
okukuba pokopoko nga bagamba nti abayudaaya b'omu Palestina baali batandise okubba ettaka ly'Abawalabu nga bwe baali bagezaako okubba Germany. Abagirimaani baatandika okuyiwa ensimbi mu Cairo ne Damasco. Twagala ensi z'Abuwalabu zibe z'Abawalabu, Abangereza baveewo ne banywanyi baabwe Abayudaaya. Kano akayimba kaali kawooma nnyo mu matu ga Haji Amin. Awo Haji Amin n'alaba kyajja okukola yeddiza ensi y'Abuwalabu. Yali ajja kudda ku ludda lw'Abagirimaani. Abawalabu abaali abakulembeze mu Cairo, Baghdad ne mu Syria nga balinnya mu kimu ne bannazzi. Omuyaga gye gweyongerera okukunta ng'Abayudaaya beesiga ekintu kimu bwe kiti, Hagana. Ejje Hagana kati lyali liweza abasajja n'abakazi 2.5. Baalina ekitongole ekikessi ekyali ekiyitirivu nga kya kabi, nga kibunye kumpi ensi yonna. Kumpi mu buli nsi nga balinamu abakessi, mu buli kaalo, mu buli kabuga. Newankubadde nga abakulembeze b'Abayudaaya beegaananga nti Hagana baali tebagimanyiiko, buli omu yali akimanyi nti Abayudaaya baalina ejje Hagana. Abayudaaya baakukusanga ebyokulwanyisa okubiyingizanga mu Palestina mu ngeri nnyingi nnyo, mu mikebe gy'emmere, mu bibookisi, mu leediyo n'awalala wangi nnyo. Ate Abangereza baali tebafaayo nnyo kwaza Abayudaaya. Ekisooka kumpi baali balinnya mu kimu, engeri gye baalwanirako bonna mu ssematalo eyasooka. Mu byalo byabwe ng'Abayudaaya beetendeka ne mu by'ekijaasi. Mwalimu bangi mu ggye lino Hagana, muli abaali bawulira nga bakooye okwetaasanga obwetaasa bulijjo. Baali baagala nabo balumbeko ku abo abaali babakijjanya. Naye abakulu kino ne bagamba nti kyali tekijja kuba kituufu kubanga baali tebaagala kuggulawo lutalo ku Bangereza. Naye ne wabeerawo abamu ku bajaasi ba Hagana abeekyawa nga bakooye okusosonkerezebwa entakera. Awo kwe kwekutula ku Hagana. Abeekutulako beetuuma ba Maccabees. Bonga bakkiririza mu kintu kimu. Abayudaaya okwetongola ng'eggwanga baalina okukirwanirira n'entuuyo n'omusaayi. Baali bakooye okwegayirira Abangereza enkya n'eggulo. Wuuyo n'Abangereza baali baabalimbalimba dda okubawa Palestina. Mu mwaka 1935 Abayudaaya abasenze bangi nnyo baali bayingidde mu Palestina. Abawalabu abaali batunula obutunuzi nabo ne balaba nga kye kiseera okwegatta olwo babeere ekitole kimu, balyoke bagende eri Abangereza babasabe bateekewo etteeka erigaana omuntu yenna okuguza Abayudaaya ettaka n'okusenga kw'Abayudaaya kwonna kuyimirizibwe. Mu mwaka gwa 1936 Abayudaaya ate bo baali bongera kusaba Abangereza visa kukkiriza basenze kusengukira mu Palestina, anti ne Hitler mu Germany yali akaaye. Abawalabu kino ne bakiwakanya nnyo era okukkakkana ng'Abangereza bagabyeyo visa 100 lwokka. Mufti bwe yalaba ng'Abangereza bagenda banafuwa, kwe kutondawo akakiiko k'Abawalabu ak'oku ntikko nga ye yakakulira. Yali amaze okusendasenda Abawalabu beegugunge ng'agamba nti Abayudaaya baali bagenda bakwata buli Muwalabu mu Tel Aviv nga bamutta. Olugambo luno ne lubuna mu bibuga byonna, era nga bwe gwabanga bulijjo Bayudaaya basoddokisi abaali tebasobola kwerwanako ne ku luno be baalugwamu. Akakiiko k'Abawalabu ak'oku ntikko nga kaakamala okulangirirwa, ebibinja by'ekika kya Al Husseini nga biyambibwako abakozi b'ebyambyone byasaasaanira ebitundu byonna omwali mubeera Abawalabu
nga bikaka buli omu okwediima okuwakanya enkola y'Abangereza eyali ewagira Abayudaaya. Byatandika okutemula buli Muwarabu gwe baali bamanyi nti tawagira Mufti. Newankubadde akeediimo kano ekigendererwa kyako kungulu kyalabikanga kyali kyakuwakanya Bayudaaya n'Abangereza, mu butuufu ekyagendererwa kyali kyakutta Bawarabu bonna abaali bawakanya Mufti. Abasajja ba Mufti basobola bulungi okukaka buli omu okukotoggera Abayudaaya. Ebirime by'Abawarabu ne byokka nno bivundira mu nnimiro. Abawarabu bonna ne basannyalala olw'akeediimo. Obusuubuzi ku mwalo gw'e Jaffa bwonna ne buzikira. Wabula Abawarabu nga Mufti tebalina kye bayinza kumukola. Nate Mufti yakozesa akatuuti mu muzigiti, ebigambo n'abikyusakyusa, omusango n'aguteeka ku Bayudaaya. Abawarabu abaali banyiize ennyo olw'obuzibu mu mbeera obwali bweyongedde baalumba ebyalo by'Abayudaaya ne banyaga ne bookya. Okugwikiriza Omuyudaaya nga bamutta, nga bamusalako ebitundu ebyekyama, nga bamutungulamu amaaso n'ebikolobero ebirala. Ebikolobero ku Bayudaaya bwe byeyongera, abakulu mu ggye lya Hagana ne basalawo okugira nga bakwatirirako, kubanga baali bamanyi nti Abawarabu Mufti ye yali abawubya. Naye bo Bamakabizi abaali beekutudde ku Hagana ne balayira kwesasuza liiso ku liiso, linnyo ku linnyo. Era ekyo kyennyini kye baakola mu bibuga nga Tel Aviv, Yerusaalemi ne Haifa. Naye nga abasajja ba Mufti bagira ne babayitirirako. Newankubadde nga kungulu Hagana yali yeetegudde ebikolwa by'Abamakabizi eby'okwesasuza, munda bangi mu Hagana byali bibasanyusa. Haji Amin bwe yalaba ng'obulago bwa Palestina abunywezezza, kye yaddako okukola kwe kukoowoola Abawarabu mu nsi zonna bayambe okununula Palestina okuva mu miguwa gy'Abangereza n'Abazoyonisiti. Abasajja ba Al Hussein nga bagira ne bayiika mu byalo by'Abawarabu ne bajjayo lwampaka abavubuka okugenda okulwanyisa ebyalo by'Abayudaaya. Abasajja bano ne balyoka beekola ekigenyi mu Palestina. Abawarabu aba bulijjo nga tebalina ngeri gye batangira abasajja ba Al Hussein kubatwala lwampaka kukola bikolobero ku Bayudaaya. Abayudaaya bo nga basobola busobozi kwerwanako so si kulumba. Ate bo Abangereza mu kifo ky'okulwanyisa abasajja bano, mirundi mitono gye baagendanga bwe baabasuubiranga okukolayo ebikwekweto, ate ng'enfunda nnyingi bakoma ku kubaweesa mutango. Abangereza baali bakubye enkambi mu bifo eby'enjawulo ezaali zibunye mu Palestina yonna, era olwagiranga nga beggalira muli. Abawarabu beeziranga kulaba mmotoka efuluma nkambi ng'olugambo lwatambudde dda wonna mu byalo, emmundu nga bakweka. Abangereza bajjanga okwaza nga bakwata mu lyampiki. Wabula newankubadde embeera yali bweti, Abayudaaya bo baagenda mu maaso nakubbirira bannaabwe abaali bava mu mawanga amalala kubayingiza mu Palestina. Abayudaaya ne bongera okuzimba ebyalo. Abayudaaya bwe baafunanga ekifo ekijjawo okuzimba enju ezaabo abaabanga baakatuuka, ng'abazimbi n'abalimi okuva mu byalo byonna ebyabanga byetooloddewo bakuŋŋaanira mu kifo ekyo ku lunaku olwo, emambya ng'esala okutuusa ku ssaawa 12 nga baamaze dda okuzimba omunaala ogwabeerangako ebitaala ebyaka ennyo bataddeko ne genereeta. Baazimbanga bbugwe okwetooloolawo. Ekiro nga balyoka bazimba amangu nga bwe kisoboka. Bizimbe byonna ebyetaagisa. Bugenda okukya ku makya ng'ekyalo ekipya kyalumye dda. Bwe baali batuukiriza ebyawandiikibwa ebigamba nti okuddamu okuzimba Yerusaalemi, omukono ogumu guliba gukutte lunyago, omulala nga gukutte kitiiyo. Bwe baamalanga okuzimba ng'abalala balyoka baddayo ewaabwe, naye abamu nga basigalawo, naddala abasajja b'eggye Hagana, okusobola okuyigiriza abasenze abajja okukozesa ebyokulwanyisa n'engeri gye baali bayinza okwaŋŋangamu omulabe nga balumbiddwa. Era ddala kyabanga bwe kityo buli Abayudaaya lwe baamalanga okuzimba ekyalo, olunaku olwaddangako ng'Abawarabu balumba, naye Abayudaaya nga babazzaayo ntyagi. Kale ne kiba nti baazimba amaka gaabwe
ne balima ennimiro zaabwe ng'abakuumi bali ku lusegere n'emmundu zaabwe. Abawalabu beeyongera okukambuwala ebikolobero byabwe ng'Abangereza tebakyasobola kubigumiikiriza. Kye baakola kwe kusattulula olukiiko lw'Abawalabu olw'oku ntikko ne Haji Amin al-Hussein ne balagira akwatibwe. Mufti kwe kwewogoma poliisi y'Abangereza n'addukira mu muzigiti gwa Omar ogusinga obutukuvu mu mizigiti gyonna mu Palestina. Abangereza ne batya okumukukunulayo si kulwa nga kino kireetawo obwegugungo obulala. Haji Amin yatoloka okuva mu Palestina era buli omu n'assa ekikkowe naddala Abawalabu. Naye newankubadde Haji Amin yali adduse, abasajja be baali bakyaliwo era obukiiko obubuuliriza Abangereza bwe baateekawo ne bukotoggerwa Abawalabu. Mpozzi Abawalabu lwe babanga bagenzeeyo nga bavumirira buvumirizi Bayudaaya. Awo Abangereza kwe kusalawo okugabanyaamu Palestina ebitundutundu. Abawalabu be baali bagenda okufuna ekisinga obunene, Abayudaaya bafune akakoloboze okuva e Tel Aviv okutuuka e Haifa n'ebitundu by'e Galiraaya bye baali basenzeemu. Abayudaaya baali bakooye okuyiwa omusaayi era ne bamala gakkiriza newankubadde nga luli Abangereza baali babasuubiza okutwala ebitundu ebiri ku njuyi zombi ez'omugga Yoludaani. Abangereza baategeeza Abawalabu nti kyandibadde ky'amagezi okukkiriza kye baali bafunye kubanga akatundu akaali kaweereddwa Abayudaaya kaali katono nnyo nga n'abasenze abalala tebakyasobola kujja kusenga. Abawalabu bo nga tebalina kirala kye baagala okuggyako okusuula buli Muyudaaya mu nnyanja. Haji Amin al-Hussein kati yali afuuse empajiruwaga mu Basiraamu era mu Beirut gye yaddukira yayongera okuwagira obwegugungo. Abangereza baasiba sseŋŋenge wano na wali ne bassaawo enkambi. Sseŋŋenge yayambako naye era teyamalirawo ddala bikolobero by'Abawalabu. Bo Abayudaaya kye baakola baagula ettaka okuliraana ensalo ya Lebanooni we baali bamanyi obulungi nti Abawalabu we baali basinga okuyitira okujja okukola ebikolobero. Baalonda abajaasi ba Haggana abawera bagende mu katundu ako bazimbeyo ekyalo. Baali awamu abajaasi 80, abasajja, abakazi 20. Haji Amin al-Hussein bwe yawulira kino essungu lyabula okumutta era n'asindikirawo eggye lye. Abayudaaya abaali batuuse mu kiro ennaku nga 2 emabega baali bamaze dda okwetegekera abasajja ba Haji Amin. Abawalabu baasooka ne bakuba mu Bayudaaya ebikompola n'amasasi essaawa ennungi 5 ku lunaku lwe baalumba. Abayudaaya nga bo beekukumye dda balinda kulaba Muwalabu yeetantala kusemberera bizimbe byabwe. Era Abawalabu tebaalwa ne batandika okusooba n'ebyambe nga beewalulira ku ttaka. Abayudaaya baagera basemberedde ddala kumpi ne balyoka bamulisa ebitaala byabwe ebyali byako okukamala. Abayudaaya ne basooka bayiwa amasasi mu Bawalabu. Omulundi ogwasooka ne battirawo Abawalabu 60 mu ddakiika eyasooka. Abawalabu beekanga nnyo ne batya. Awo Abayudaaya ne bafubutuka gye baali beekukumye ne bongera okuyiwa amasasi. Eddwaniro ne lijjula emirambo gy'Abawalabu. Abawalabu abaasigalawo badduka misinde kuddayo mu nsozi gye baali bavudde nga batidde nnyo. Abawalabu bamala ssabbiiti nnamba nga tebazzeemu kulumba. Mufti ne bwe yayogera ddamu teri yaseguka. Abalwanyi b'Abayudaaya nga bo buli kiro bakuba lusiisira mu kifo kirala nga bagenda baseetuka basemberera nfo za mulabe.
buli lwe baalumbwanga Abawalabu, Abayudaaya nga balwana bwezizingirire. Abayudaaya baali basazeewo obutamala gasindiikirizibwa kuva mu ttaka bo lye baali bamanyi nti Katonda ye yali bawa. Abawalabu wabula baagiranga era ne bazinduukirizaayo Omuyudaaya, ng'olwo bajja kusooka bamutte, bamusaleko amatu n'ennyindo, bamutemeko emikono, bamutungulemu amaaso, balyoke bamusuule okumpi n'enkambi y'Abayudaaya. Abangereza abasinga baali tebaagala kutaataaganya Bawalabu, naye ate oluusi ebintu Abawalabu bye baakolanga nga tebisanyusa. Naye era waaliwo n'Abangereza abaali basanyukira ennyo ebigendererwa by'Abayudaaya, naddala ekyokulwana okwefunira ensi mwe banaatuula, era oluusi nga babayambako n'okulwanyisa Abawalabu, era ne babayigiriza n'obukulu bw'okuyiga okulumba omulabe. Hagana ekyokulumba omulabe yali tekimanyi nnyo, naye abamu ku mikwano gyabwe Abangereza baakibayigiriza. Era kino ekyokuyiga okulumba omulabe kyaleetawo essuula empya mu ggye lya Hagana. Eggye lino lyatandika okulumbanga enfo z'omulabe. Baagiranga ne bazinduukiriza Abawalabu amatumbi budde, Abawalabu ne balyoka babuna emiwabo. Oluusi abajaasi ba Hagana beefuulanga abatalabye enfo za mulabe ne beeyisaawo. Olwagiranga ne bakuba akaddannyuma ne bafukirira amasaasi amayitirivu mu mulabe. Abawalabu tebaamanyanga basajja ba Hagana we banaalumbira. Abakessi b'Abawalabu nga tebalina ngeri gye baali bayinza kukettamu bajaasi ba Hagana. Abajaasi ba Hagana bwe baayagalanga okulumba enfo y'omulabe nga bakeera mu matulutulu kwekweka mu binnya na bisaka ebyabanga biriraanyeewo. Baasiibanga omwo olunaku lwonna. Abawalabu nga babayitako tebabalaba, naye nga Abayudaaya bawulira buli kamu Abawalabu ke baabanga boogera. Obudde bwe baazibanga nga bajaasi bano aba Hagana beekuŋŋaanya, olwo nno ne balyoka balumba. Oluusi Abawalabu baabanga tebannaba na kutegeka bakuumi baabwe kiro, Omuyudaaya n'alumba. Kale Hagana nga buli Muwalabu agitya, abajaasi bano aba Hagana ne bafufuggaliza ddala abasajja ba Mufuti. Mufuti tekyamumalira, yaddira abasajja be ne bagendanga nga boonoona omudumu gw'amafuta ogugatambuza okugajja mu nzizi z'e Mosul mu Iraq okugatwala e Haifa. Naye buli lwe kyakolebwanga ng'abajaasi ba Hagana balumba ekyalo ekyabanga kiriraanye we baabanga boonoonye omudumu nga bakikuba okukireka ku ttaka. Kino ne kiyigiriza Abawalabu obutataataaganyanga mudumu guno. Obukodyo bwabwe aba Hagana nga babuggya mu Bayibuli, abajaasi nga balina okugondera amateeka awatali kubuuza. Obwegugungo bw'Abawalabu ne buzikirira ddala. Wabula Abangereza abaali beekobaanye n'eggye lya Hagana okutulugunya Abawalabu baanyiiza nnyo gavumenti ya Bungereza olw'engeri gye baalumbangamu Abawalabu ne babatta. Gavumenti ya Bungereza yawalirizibwa okubaggyayo mu Palestina. Yali mu Palestina etaddeyo General Havenhurst eyafuga Palestina n'omukono gw'ekyuma ng'alagira ddala nti yakyawa Abayudaaya. N'alyoka nno awenja abajaasi ba Hagana abaali bamanyiddwa ennyo nga be bamu ku abo abaalumbanga Abawalabu entakera, n'abakwata n'abaggalira mu makomera. Olwo Abangereza ate ne babanga kati baliiriddemu ddala Abayudaaya olukwe. General Havenhurst teyakoma awo. Yafulumya ekiwandiiko ekyali kigaanira ddala Omuyudaaya okusengukira mu Palestina. Abangereza baali bataddewo n'akakiiko akabuuliriza ku butabanguko mu Palestina era okukkakkana ng'Abayudaaya be banenyezza olw'obwegugungo engeri General Havenhurst akakiiko kano bwe yakalinamu omukono.
wabula mbutuufu nga mufti ye yali yasaanula obwekugungo buno mu myaka 3 egyali giyise. Ensi yonna ne yeewuunya Abangereza bye baayogera ebyava mu kakiiko kaabwe kano akaali kabuuliriza. Nga Ssematalo owookubiri abindabinda, General Havenhurst ku lw'Abangereza yafulumya ekiwandiiko ekyali kiyimiriza Abayudaaya okwongera okugula ettaka n'okukomya okusengukira mu Palestina. Abayudaaya beegayirira Abangereza bamenyewo ekiwandiiko kino, naye Abangereza ne bakomba kwerima nga batya okutankuula Abawalabu. Olwo nno ng'abasajja ba Hajj Amin al-Husseini nabo batandise nate okwekola ekigenyi newankubadde nga mukama waabwe yali mu buwaŋŋanguse. Ab'ekika kya al-Husseini ne batanula okutemula nate Abayudaaya. Kizibwe wa mufti eyayitibwanga Jemal Husseini olwo yeewadde n'obukulu nga kati ye yali akulira olukiiko lw'Abawalabu olwayitibwanga Arab Committee. Omuyudaaya naye n'atabuka. Bamakabees abaali baludde okuwulirwa bwe baawulira bino ne bazuukuka, essungu ne balimalira ku Bangereza n'Abawalabu kubanga Abayudaaya ekiwandiiko kya General Havenhurst kyali kibatabudde nnyo era bangi abalwanyi Abayudaaya beegatta ku Bamakabees. Baatandika okulumba enfo z'Abangereza mu Yerusaalemi ne batega bbomu ng'ate bwe bayigganya n'Abawalabu. Nejje Hagana olwo liyingidde ensiko. General Havenhurst olwo enkolagana yonna n'Abayudaaya n'agiggalawo. Poliisi y'Abayudaaya n'esattululwa, wabula bo abamu ku Bayudaaya abaali ab'oku ntikko nga Ben Gurion eby'okuyingira ensiko n'okutemula baali tebabyagala, naye nga waliwo abakulu abalala abaali bawagira okwesowolayo balwane, ng'atya nti abajaasi ba Hagana si kulwanga bagwisa obwenyi bokka na bokka, mukama waabwe yawalirizibwa okukoma ku jje lye okwewala kino. Wabula mu mwaka 1939 olwo Ssematalo owookubiri atandiikiriza, abasibe abasinga obungi General Havenhurst be yali asibidde mu makomera, gavumenti ya Bungereza yalagira bateebwe, anti Abangereza baakibala ng'Abayudaaya bandibayambako okulwana Ssematalo owookubiri, engeri gye baali bamanyi nti Omuyudaaya mu lutalo yali tazannya nga bwe baamulaba mu Ssematalo eyasooka ng'alwanira mu Jewish Mule Corps. Olwo nno Abangereza baali beekyusirizza mu kiti nga mbazzi, nga kati baagala kuzza mukwano eri Bayudaaya babawagire nate mu Ssematalo. Ekyo kye kitundu kyaffe eky'omusanvu mu kitabo kyaffe kino baddayo mu nsi ensuubize. Council for Literacy Development ejja kudda n'ekitundu eky'omunaana omulundi omulala. Olwaleero tukomyawo, mweraba.